batandika KFC kati eri all over the world. So tugamba nti okaddiyo kyali nnyo kato akyogedde bano banvume kitavumeka teri buloga atanvumangako nze naye nga bambi manyi myaka gyegikola ki gyegibatawaanya. Ate ekirala oba oli NRM oba wa NUP oba wa FDC bonna muba accommodating nga bwe mukyogedde naye nga muyina okuba muyina values zammwe. Bwe tufuluma mu bloggers buli mwaddeyo ku nkondo ye owa NUP owa FDC nowaki naye bwe tudda mu Bloggers Association mubeere n'amateeka gammwe agabakola ki. Ekirala mwewala okubeera abalayisi. Omuntu n'akuwa siringi emitwalo 10 n'ovuma omuntu okumala omwezi buki mulamba. Nze nyinza kambabulire ekyama kino waliwo kampeni yali mu Uganda wano nga bannamawulire babawa emitwalo 3 nze nga baba miliyoni 3 mwezi mutaano 35 miliyoni kubanga nze nanegosietinga manyi brand yange nakyo mukikole ki mukimanye ekiba nekikola ki nekiba. Nebaza nnyo Mr. Frank Gashumba okuntukako nga sinotisi namuweereza obubaka naye mbadde manya agenda bamnyobize. Saagala twala budde bungi kantwale omukisa guno ate mpita oyo kwe nalabira gwe neegomba nga nkyamwegomba okuva kati nedda neddira nsigala nkola ki mwegomba. Nkwaniriza mukulu Frank Gashumba oyo katumutwalira ddala nga patroni waffe. Enkuba nyingi naye weebale kujja oza mbona okozesa buno oba nkuleetera musonyiwulize ngenda kubeera brief. Enkuba simanyi lwaki temwagambye balamu lwaki kyenkuba kyo twakimukwasa balamu tategekangako mukono enkuba neetonya. Nze mukimanyi bulijjo sikkiriza nti waliyo babuloga kati ntandise okukola ki mukkiriza kubanga mutandise okuteeka ennyumba yammwe eri okoda. Isimu olina ekigambo kyoyogedde ng'olinganga agamba nti bwensi yagaana mu myaka gyo olina emyaka emeka Jesus gokyali mwana muto. Omusajja ono yatandika KFC yakola kampani eziwera 18 nga zonna zikugwa. At the age of 65 lwatandika KFC kati eri all over the world. So tugamba nti okaddiyo kyali nnyo kato akyogedde bano banvume kitavumeka teri buloga atanvumangako nze naye nga bambi manyi myaka gyegikola ki gyegibatawaanya. Ate ekirala oba oli NRM oba wa NUP oba wa FDC bonna muba accommodating nga bwe mukyogedde naye nga muyina okuba muyina values zammwe. Bwe tufuluma mu bloggers buli mwaddeyo ku nkondo ye owa NUP owa FDC nowaki naye bwe tudda mu Bloggers Association mubeere n'amateeka gammwe agabakola ki. Ekirala mwewala okubeera abalayisi. Omuntu n'akuwa siringi emitwalo 10 n'ovuma omuntu okumala omwezi buki mulamba. Nze nyinza kambabulire ekyama kino waliwo kampeni yali mu Uganda wano nga bannamawulire babawa emitwalo 3 nze nga baba miliyoni 3 mwezi mutaano 35 miliyoni kubanga nze nanegosietinga manyi brand yange nakyo mukikole ki mukimanye. Okyogedde ebitongole nga KCCA UNRA Parliament of Uganda zeetaaga brand zaazo and Ugandans would listen much to you than their spokespersons kubanga mubabalaba nga abeebweru. So mbeegayiridde Vice Chancellor yawadde scholarships muddeyo musome. Ekirala mubeere global babuloga be Uganda muliroko mumanye ebintu ebiri mu East Africa mumanye ebiri mu Africa mumanye n'ebiri ku global scene.
bwe mujja okudibetinga ebintu ku radio, ku TV ne social media. Kati olina ekigambo kyotayogeddeeko mama minisita, temusobola kugamba nti mwagala internet erolinge all over the country nga internet eriko emiki emisolo. Nze kinnuma nnyo okuba nti abaana baffe bonna kati basoma online naye te internet eriko emiki emisolo. Nkwegayiridde minisita mu pulezidenti mumulaba, ffe tumulabira ku TV, naye mbegayiridde ensonga eyo tugikole ki tukyogereko. Sebo vice chancellor webale bano scholarship yabadde mbeka ne mugenda kudde musome. Yes, mudde mukole ki musome. Kino ekibiina kyammwe bwe mukikola mwakoze office, kampani zigenda kujjanga wano zinegotiatinge nammwe, si kugendayo ng'omu. Ekirala nalabye muganda nga ayambadde muhoozi Kaine Rugaba, ddembe lya kati okuwagira muhoozi, nange ddembe lyange okuwagira Bobi Wine. Ekyo bakulonga ekyo nakyo njala mukimanye. Nalabye show enkulo eyamazeemu amaanyi kavidi ako bakampeereza, ddembe lyange okuwagira Dr. Kizza Besigye, naawe ddembe lye okuwagira Yoweri, noono ddembe lye okuwagira Bobi Wine. Ekyo njala nakyo mukikole ki? Tutuuse to the extent nti nze bwe sikkiriziganye nawe mu byabufuzi nja kuwemula ne bajjajjawo bakole ki bawemuli. Fe ate abaava eri lye mumanyi bakuvuma paka Rwanda. Owulira nnyo ningamba omusajja yatukireti yaani nimufuna ningenda okulaba nga ate awo abava kugenda mwagaliraku ningamba te kino kiki pengepenga oyo gwe mulaba musajja mugenzi nga gyekoze eki bw'oyogera naye one on one, naye olumu naye awakuka n'ogamba ki ekikoze eki. Maama bana abantu mwabeeraalemu muli kingawo ku bantu bano, si babi nga bwe mukola ki nga bwe musuubira. Tokutudde bajja bakolera emiki, bajja bakolera emirimu. Baganda bange abali mu tenti eyo mwebale kujja mubindinga following ne mwolera n'abantu 10 nga bali authentic dani abadde miliyoni abatali ki abatali authentic. Ono mugambo ono ne bamuyola ssaawa 4, ensi n'ensirika paka ssaawa 10 n'empositinga nti good is kidnap Victoria University Chancellor, my God, the entire country nekola ki nga teri radio teri lupapula lw'amawulire lwakikoze eki nga kikyengezaako okubalaga nti tusobola okukozesa social media platforms okununula abadde basibiddwa n'okuyamba abalina ebiki ebizibu ebyagomu byonna mubikola ki. Ye musibe yekka yamala musibe maani ekiro kimwe ne bamusesema eddi enkeera. Ate ekirala bwe bankwatako namwe muyibuke, nange banakwata ku Isima ng'akola ki, naye ekibi bwe bananyola Isima ne mugamba ye Isima buli wa kibiina ki owulira ndowooza ffe tetugamba nti bwe bakwata Isima atwalibwe mu ki mu kooti. Nze sina kyenja bbawa. Minisita ali wano, minisita amanyi agenda kuva wano nga bali miliyoni nga 100 kubanga minisitule gyalimu ye ICT. Maama ono mumulaba yava mu FDC n'agenda mu NRM, ddembe lye kubanga si gwe omuyingiza ki FDC. Bamuvuma okuva ku makya paka obudde okuziba Nuupu ye mukola ki ye muvuma. Nowulira obwanga obuvuma bukyala Ssemugwawo nga ne mu kompawundi ye temulina obuyinza kusula ompulira ndowooza ne bamuvuma. Ssemugwawo bw'aba yava mu FDC n'agenda mu NRM ayine ki ensonga ze. Lwaki owa Nuupu bw'ayingira ekibiina ekirala ye tebakola ki tebamuvuma. So maama nze baali banyingiza mu ntalo zo kubanga okimanyi ndi muwagizi wa Dr. Kizza Besigye naye ngamba abo abakyala be batandika FDC ayina ensonga ze lwakyakoze eki lwakyavuddeyo. So mwebale nnyo okujja, mwebalire ddala y'okukira muganga bano abantu continuing nga obasapootinga naffe munaaba nga mwetaaga device. Banze nagenza okukebera kati mpezeza abantu
social media nyinako abantu miliyoni 1.2. That's a big number. Between July and August, Facebook yampadde figures abantu miliyoni 24 zezajja ku page yange. 24 million. That's a big number. Mumanyi lwaki? Nze siteekayo kintu kyesimaze kukola ki kukakasa. Kati okyogeddeko kitegeeza kati omumwabikanga abantu okyogeddeko owulidde endowooza. Tutuuse ku ggwanga ng'omuntu bw'afa omala kubira famire okukola ki okukakasa. Mubirwanyisa ebintu ebyo kubanga bitumalamu amaki amaanyi n'emirembe. Ennaku ezo mwabika Saabalwanyi. Maama wange nankubira simu nga 3, mwana wange bituwulira bituufu. Tekikyasoboka kubaawo ekyo kati tukuterako amagye ku mikutu gyonna. Ate n'amagye mabala ba president. State House erina bajeti ya India. Amagye ga ne State House ku bajeti gyeyina ebakwatireko sente ekoli